بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما amatenda amajivuga wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengana emirembe tusaba bidde eri mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama wamune ba ashabu ridwanullahi ta'ala alayhim wa arda abaloganda bebitibwa mbaniriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tutunulira ebitendo by'ennukuta ebyo ebyenkalakalira ebitayina opposite olale biiznillah tabaraka wa ta'ala tugenda kutunulira ebitendo bibiri ekitendo kya liinu n'ekitendo kya istitala ekitendo kya liinu n'ekitendo kya istitala aliinu ekitegeezebwa as-sifatul khamisa ekitendo ekyokutaano ekitayina opposite ng'ate kyakalakalira amakulu lubeerera kibeera ku nnyukuta kye bayita aliinu aliinu lughatan ekitibwa liini mu lulimi as-suhula bwe bwangu as-suhula bwe bwangu aliin kitegeeza as-suhula omuntu ogamba nti layin lin layin kugamba beera muntu mwangu beera omuntu omwangu atuukibwako beera omuntu omwangu atakalubiriza nsonga oba ntegereka kibayita aliin wastilahan ate mubasomi baffe aba Qur'ani ekitiibwa ekigambo liin sifatun kitendo utuliqat ala alwawi walyai assakinataini kitendo obwangu ekiyitibwa liin mu lulimi oba ekiyitibwa liin mu basomi ba Qur'ani ekitiibwa bagamba nti kyekitendo ekirabikira oba ekiteekebwa ku nnyukuta ya waawu ne yaau assakinataini senga waawu ne yaau zibeera za sukun ekiyitibwa liini kyekitendo ekiteekebwa ku nnyukuta ya waawu ne yaau eza sukunu almaftuhu ma qablahuma ng'emabega gaazo waliyo fatha waawu ya sukun ng'emabega gaayo waliyo fatha yaau eya sukun ng'emabega gaayo waliyo fatha tuziteekako ennyukuta ezebbiri ekitendo kye bayita ekitendo kya liin bisababi suhulatin olw'ensonga ekireeta ekitendo ekyo nti wabaawo obwangu jarayihima fi lmakhraji ennyukuta ya jimu ebeera efuluma mu bufulumiro bwayo wabeerawo ennyukuta ya yaau oba waawu eza sukun emabega gaazo nga waliyo fatha bwe ziba zifuluma mu bufulumiro bwazo wabeerawo obwangu tuzisoma mu mbeera ey'okweyagala temuli kwekaluubiriza mbaamu obwangu nga muntu wanagamba khawuf kyokulabirako khawuf liilafi quraish khawuf olaba ekigambo khawuf waweze emabega gaayo waliyo waweze ya sukun emabega gaayo waliyo fatha tuga khaw gwoba oyogera waawu owulyamu obuzibu khaw kati obwangu obwo bubeera mu waawu eyo ne yaau eza sukun ng'emabega gaazo waliyo fatha kyetuyita aliinu ekitendo ekyo ekya liin almaut kyateteekamu manyi almaut naleeta waawu eyo ng'erimu eddoboozi ery'amaanyi eriwuluguma kikyamu khawf kyoba Qur'ani nyangu Qur'ani tugisomera ala tabiati linsan kugamba ku butonde bw'omuntu ng'omuntu we yakolibwa tikyetaagisa kubeera nga twekaluubiriza kwekaka kwesika la wallahi Qur'an tusomera ku butonde bw'omuntu khawf liilafi quraish olaba obwangu quraish kubanga ekigendererwa ky'okusoma Qur'an eno taliinu lqulub waljulub kwe kubeera nga emitima n'emibiri gikakkana tubeere nga tuyingira ku mitima amateeka ga Allah tugategeere wabula sikaluba muntu nakalubyana najja n'emisuwa mu feesi ndasoma Qur'an nedda ekigambo ba quraish wasayif suratu quraish yonna esobola okulaga ennyukuta ya liini oba ekitendo kya liin bwe kirabikira ku nnyukuta eya waawu ne yaau senga zibeera nga za sukunu ng'emabega gaazo waliyo fatha nam ekitendo ekirala kyekitendo al istitala ekitendo ekirala ekitalina opposite naye nga kitendo kyakalakalira ku nnyukuta kye bayita al istitala al istitala lughatan ekitibwa istitala mu lulimi al imtidaadu kwe kuwangaala oba okusaasaana oba okuwangaala kyebayita istitala mu lulimi kyebayita al imtidaadu kwe kuwangaala
oba okusaasana oba ntegereka. Wastilahan ate basomi ba Qur'ani eyekitiibwa kye bayita istitala indifa'u lisani qalilan ila al-amami ba'da istidamihi bimakhraji ad-dadi حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. ekiyitibwa istitala kwe kuganibwako olulimi indifa'u al-lisanu qalilan kwe kuleeta n'obeera ng'omuntu aleeta olulimi katiniko mu maaso oluvannyuma lw'okubeera ng'ofulumya obufulumiro bwa ddadi. Istitala ebeera ku nyukuta ya ddadi, sokera ddala nyukuta ya ddadi. Nyukuta ya ddadi eno nyukuta mpanvu mu bufulumiro bwayo, kyovula nti efuna istitala. Ekigambo istitala nga tukinyininyini kitegeeza nti ekintu ekitaba, kubanga siini ne taau oba hamza siini ne taau nyukuta ezikozesebwa mu Luwarabu nga zisaba ng'omuntu wanaga istighfar, nsaba okunsonyiwa, istighfar nsaba okusonyiyibwa oba ntegereka. Istitala ennyukuta ya ddadi ekusaba okubeera nga ogiwangaaza mu bufulumiro bwayo. Togiwangaaza kuwangaaza kuno kwe tuwangaaza waawu ya waawu oba kwe tuwangaaza ya oba alifu, nedda. Okuwangaala kwayo ko kubeera mu bufulumiro bwe bumu, obutafaanaganako kuwangaala kuli okw'ennyukuta ziri eziwangaala ezimanyikiddwa obulungi nti ko okuwangaala kw'ennyukuta ezo kuva mu bulago mu kamwa, naye yo ebeera mu bufulumiro bwayo mwenaanuukira. Tuyinza okugamba kunaanuuka, enaanuukira mu bufulumiro bwayo bweti oba ntegereka. Kakati olulimi luddako mu maasoko okusinziira mu bufulumiro bwayo ne ludda mu maaso eno luviira ddala. Jjukira nti ennyukuta ya ddadi efulumira ku mabbali g'olulimi okutuusiza ddala eno olulimi gye lusembera, eno yonna sayidi y'olulimi eno yonna paka olulimi gye lusembera wavaayo ddadi. Katola nti olulimi olwo sayidi yalwo luwanvu, kati nabwe ekityo ennyukuta eno eviira ddala eno nejja ng'eddoboozi omuka gugenda gukubako nebeera nga efuna ekitende ekyo ekya istitala. Hatta yulamisa rasu lisaani, okutuusa olulimi we lutuuka, akatwe k'olulimi we katuuka ne kakoona ku bibuno oba ku bibuno by'amannya abiri aga waggulu. Wadhalika tahta ta'thiru al-hawa'i al-madghuti khalfa al-lisan. Nga kyekireetera ekyo olulimi okubeera nga luva eno, jjukira lutambulira eno, olulimi ku sayidi yalwo luva eno ku mannyo agali eno ku sayidi oba ku bibuno ebiri ku sayidi eno paka olulimi eno gye lusembera. Kyekireetera olulimi olwo okubeera nga lujja lwepushinga, lujja lugaziwa, lujja luwanvuwa. Amaanyi agabeera emabbali gaalwo, Sheikh kyagambye tahta ta'thiri al-hawa'i, olw'amaanyi oba empewo omukka ogubeera emabega ogujja gusenda al-madghutu khalfa al-lisaani, ogujja gusendasenda emabega g'olulimi. Omukka ogwo gubeera ku lulimi, katugeze olulimi lwe luno gubeera mabega g'olulimi nga lusenda olulimi luno lujja ne lutuusiza ddala olulimi paka we lukoona wano ku kibuno ekya waggulu. Ennyukuta ya ddadi nebeera ng'efuna ekitendo kya istitala. غير المغضوب ولا الله الأرض ضاد الأرض حم oli okukuwanvuwa nti yo ddadi tetugivaako mulundi gumu, amakulu tetujangwiza we tuba tugisoma. Era olaba gyo tugirwako tulina engeri gye tugirwako alal arum, kyovula kiba kikyamu oli ogamba alal ab wala osooka n'ogikwata neevuwanvuwa nefuna istitala, naye era mukwata tetukola mubalagha, tetukisussa, tukwata katini nebeera nga ewanvuyizibwa mu fulumiro bwayo, then n'olyoka okola ki, n'olyoka ogita kye bayita istitala. Watuwaddihu suratu taliyatu makana ad-dagti alwaqia min hafatay lisani ala safati dakhiliyati al-adras al-ulya al-murabbaatu zarqai wa tashiru al-murabbaatu as-safrau ila mantiqati talamus. Ekifaananyi waliwo ekifaananyi kitulaga wano kye bakubawo paati y'ekibuno, ekibuno omuntu amannyo ekibuno natulaga bukala obwa yellow
boli ku party wetuba tuteekawo olulimi nga tuteekawo katini tetunywezaawo wala Allah ate ne mabbali ne tubeera nga tukola ki nga tunywezaayo ku mabbali g'olulimi tunywezaayo naye wano katuka olulimi ate bwo tetunywezaawo nnyo oba ntegereka kikiyitibwa istitaala. Ekitendo kya istitaala tugambye kwe kubeera ngu wanvu ya ddadi n'ogirwako akaseera olw'ensonga nti erina obufulumiro bwayo bugazi oba ntegereka togivaako mulundi gumu tugamba walam ekyo kyokoze walam kyebayita istitaala alal arum kyebayita istitaala oba ntegereka. Of course ekitendo ky'ennyukuta bitendo byonna eby'ennyukuta birabikirwa nnyo ku nnyukuta ng'eriko sukuunu ng'oba eriko shadda. Sheikh oli ayinza okugamba shey ate bwe mba nsoma alal ardi hauna oba alal ardi nga nsomye ddadi nga nkitaddeko kasira nga siwuliramu istitaala. Yes towuliramu istitaala kubanga ennyukuta eyo ya mpeerezi. Ennyukuta zonna senga ziba nga mpeerere fatiha kasira dhamma ebitendo byazo biwulikika kitini wabula senga zibeera nga za sukuunu oba nga za shadda olwo nno zinywerera mu bufulumiro bwazo nekizireetera okubeera nga zifuna nekizireetera okubeera nga ebitendo byazo biwulikika nnyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.